Nnyo mbadde mu mwebuuza nti Dr. Propa yaddawa endongo music we ali atya. Dr. Propa ategeezezza nti abadde mu depression, nti abadde ebirowoozo bingi nnyo olw'ensonga nti yalina n'ekirowoozo ky'essaagadde kugamba nti yali alina embeera gy'ayagala okugendamu ey'okubanga yetta naye tekyasoboka. Wano nno yaviiriddeyo mu kamera okuba ate ng'ategeeza abadde bamwebuuzaako bangi badde bamanyi nti omukulu no yagwa eddalu olw'ensonga nti abamawulire abadde atera nnyo okubavuma, abadde tabaddamu bulungi nga bamubuuza kati kikyozzaako. Omukulu no bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'akoze mu ndongo, naye agamba nti byonna byagenda olw'amalala, olw'obutawuliriza, okwemanya na byonna. Kati nno avuddeyo omukulu ono ne yeetondera buli muntu yenna oba promote oba muyimbi gwe yasobola okuba ate ng'asobye oba oli awo nga kiyinza okuba kyekimuleetedde obuzibu. Omukulu ono gwe bayita Dr. Propa. Dr. Propa bamujjukira endongo ye yagitambuliza ddala. Yalina ekibiina kye bayita City Limit Crew. Abakijjukira ekibiina ekyo kyakuba nnyo abajjukira 2006-2005 awo. Emyaka egyo 2005-2006 kyali kyamaanyi nnyo kubanga abayigatta n'omukulu wa Mr. Ronnie Banton bakola City Limit Crew. Mwalimu Dr. Propa, Ronnie Banton, Bera, Disnuts oba ne Witi wekyalimu ne batambulako bagendako mu Europe okola zituwa 28 nga be baliko bayimbi bamaanyi nnyo. Nekyannaku nnyo nti 29 bafuna obutakkaanya n'omukulu gwe bayita Ronnie Banton. Ekibiina ne kijja nga kisasika. Ronnie Banton akadde kano awangalireyo mu America. Ne Dr. Propa ebintu byamutabukako. Agamba nti mu mboozi ye amalala n'okwemanya n'obutawuliriza bye bamugamba bye byamuleetera embeera eno, naye ng'avuddeyo mu kamera okwetondera omuntu oyo yenna biyinza okuba byatabuka era byatabukira ddala. N'agamba si mulalu wadde just ebirowoozo n'embeera gy'alimu ye mutuusizaawo. Dr. Propa agamba ati omuntu I reached a point neneemalamu amaanyi nga nze olwa reality y'obulamu. You cannot tosobola kubeera ng'otambuza obulamu nga tetosobola kutambuza. Nafuna fear ndowooza n'ennyambala n'entandika okukola isolation nenfuukira isolation neneegumya nti enkya kijja kuba bulungi n'ekitabo nensigala nga bwenti obwendi. Ninga yalowooza nti oba Uganda teyanzikiriza bulungi musically kubanga singa baali banzikiriza nandibadde ndi mugabe, naye ng'ate nze nateekamu obwongo bungi okuyimbira abantu n'okwagala. Naye nange bwe neenoonya emyaka gye nnina gwe wali olabyeyoko konsati yange, naye ng'ate ndi mu Uganda ne bapromota we bali. Kati essaawa eno nga bwe mulabye nti wendi ne Uganda yennyini tennoonyangako kugamba Dr. Propa yalagawo ti omuyimbi wafaayo kubanga era ninayo emikwano mu media, naye nagenda nkitegeera nti bugwamu oba oweddemu. Ye Dr. Propa ng'anyumya ku bulamu bwe nga bwe bwakyuka. Akadde kano Dr. Propa agamba nti okufa kwa Humphrey Mayanja muganda wa Chameleone kwamutiisizza nnyo kwegamba nti kaveeyo aleme kufa nga abantu tebategedde Dr. Propa. Humphrey yafudde nawe ebizibu byange nange ntandika okulaba nti omuntu ow'amaanyi afa, ensi neevaayo okukungubagira muntu oyo, naye ate nze akyali omulamu. Ndi eno nfiira eno ninga omulamu naye osanga mu mutima nafa. Kati awo build up ya birowoozo netandika build up netandika paka wetuuse ku climax nti obulamu bwadde bunnemeredde. Kitegedde ye Dr. Propa agamba nti embeera eno yaginyumizaamu papa Mr. Semakula, era papa n'amuwayo chance n'amuwa ebivulu. Baali bakuba ttuwa mu bwalo yalo, n'agamba era omutima gwagaana okutereera, naye nga Mr. Semakula yamukolera kyamaanyi mu birowoozo bye, n'amuwa kye yali ayagala, n'amufunira emirimu okuyimba mu bivulu ebyenjawulo, naye era ne bigaana. Kati nembulwa omuntu gwenjogera naye nabuulirako ku research kino si kipematoke, namubuulirako nantwalako eyo mu shows mu kyalo enkomawo kuba nali njagala kukyusa environment. Ekyamazima buli kye nakola kyaggwawo, buli kye nali nfunyeko ndabyeko waliwo abagamba wavuganga mmotoka za bbeeyi walinanga biki nabirina naye kati sibirina, so nsaba butansalira musango. Buli omu alina bwe mismanaging olumu ne natural disasters ezibaawo. I am left with
completely nothing. This happened a long time ago. Bakuba nti sasooka kukikkiriza ensooka ngana manyi artist obeera artist. But as depression grew, I don't know what I musawa ndaba asobola okunyambako. I get a lot of pain, n'okutuula situula for a long time. Kitegedde ye Dr. Propa agamba nti yatuukirako ne Kenzo n'amubuuliramu era ku Federation yali ennaku ezo. Kenzo n'amuwa oluyimba bagenda kukolayo oluyimba ne Fik Famaika agamba nti Kenzo amubeereddewo mu mbeera yonna naye ebirowoozo bikyaganye. Actually Kenzo namukubako akaama bw'abajjukira namukubako akaama ku Federation naye yakitwala light nga jam session ekyaliwo namukubako akaama kuba twali ku stage wamu nga tuyimba nali nnyimba omwana w'omwavu n'ayimuka najja n'ayimba nange omwana w'omwavu ne Fik Famaika najja ne Fik n'agamba mpadde kolabo ne Kenzo n'ambeera awo kolabo baali bakuddamu omwana w'omwavu but because omwana w'omwavu nali namukola n'omuyimbi omulala eyawuliriza luno lwe namuwuliriza lwawina ngamba tukole olwo era kitegedde Kenzo yamuwa oluyimba era budde bonna bwe binaaba bitambudde bulungi ojja kubanga oluwulira. Akadde kano Dr. Propa agamba nti bimusobedde olw'ensonga nti ennyumba gye yali azimbye yagiguza mukwano gwe bwe yagenda ebweru Dr. Propa nga biganye nga tayina bwakusula n'amukubira mukwano gwe yaguza ennyumba abeeremu nga yagikuuma eyali ennyumba ye. Buli kyayina kyonna kyagenda agamba nti yeenenya olw'ensonga nti abaamuwabulanga yabayisangamu amaaso. Manuwali wange obulamu ne bukyuka nenguzaawo munnange wenguzaawo munnange kati of course mwabiraba nawasa nakola ki and life turned against me so nendabanga nfuuseemu ekitagasa mu family nenkubira munnange I isolated myself nga when planning ekiddako just like that. No, because I think I did something wrong to isolate. Spiritual world. Maybe I wronged someone. Maybe when I innocent, so I don't know. Kitegedde yeetondera buli muntu yenna gwe kikwatako gwe yanenya muyimbi munne kubanga bagamba birimu abayimbi okutuuka mu mbeera eyo. Wanavuddewo n'agamba nti producer gwe bayita Ian ayina ennyimba ze yaziremera n'abalala bangi bali muno. Actually, what disturbed me most emikwano gyange gyange nandise emikwano gyange oba buli eyandabanga. I'm sorry about media people benna boggoleranga because mwansanganga nina ekibeera kyange ate nga mumbuuza ebitakwatagana ate nga nze nina obulumi bwe saagala ku disclosinga musically. Abantu bangi balowooza nagwe eddalo navaako yavaako yanywa ebiragala yavaako bulaba navaako just embeera I'm just like this nga omuntu gwe bamusanga mu kkubo ne bamukwata ogwa kirerese nga alina abantu bangi banyambeko boogere ne baproducer abo asooka Ian Pro whoever is influencing you okubanga mumpisa bubi saagala kubogera bigambo byonna but think about it. I paid you my money omuntu asasula albamu ye n'ogiremera nengenda ne Washidi Beats nenziramu ennyimba zezimu nazo ne muziremera then there is a force waiver. I don't know who is behind it but bonna benjogeddeko you can refer to Bafana because I even paid Bafana's studio for my music but bwemba nakye nakola don't take my money kuba nazeewola nazo zinfuukidde ekizibu ogenda mu studio I borrowed money ne byennasinga baabitwala omukulu Zampawa nsaba onsaasire ebintu byange bye nagula okuteeka mu office nkimanyi omangi naye nabyo bimpe naasasula. Kitegedde ye mukulu we Dr. Propa agamba nti ayayana kudda ku stage abayinza omuyambako okola audio video n'okupromoting endongo ajja kuba yeeyanziza. Nedda baakuba ekirungi ekisinga obulungi nabayimbira mu nnyimba ze nabayimbira mulimu ez'abalyowo omwoyo nnyimba nga aboogera nga bo baakozesa obulamu bwabwe ne bakola ne bafuna ssente bayise engalo mu maaso but there is that time omuntu bwe yawuliranga omwana w'omwavu n'ayimuka n'agenda n'akola omuntu oyo yandibadde olumu agamba let me give him just some little credit. I listened to his music. At least tetwali bayimbi bangi abalungi. I was among those ababakuzizza ababanja ajimba ffe twalaga abantu nti omuntu ayimba endongo ya bbeeyi endongo tekoleka media tegendekako nga teweesobodde essaawa eno sisobola kugamba nti omuntu ankolere bw'ati omuntu oyo asobola okuntuukirira oba ku ssimu ne munnyonnyola personally kubanga omuntu ayagala okuyamba ate tojja mugamba nti mpa kino eba conviction naye
in amalgamation singa nfuna omukisa ogufuna omulimu gwange kuba siri mulema oli bw'aba nnyambyeko nga nnyambiramu kudda ku stage I very much appreciate n'agamba nti welfare ya Dr. Proper adde ku stage katumukole bwe tuti katumuyambeko bwe tuti oba ayagala video oba kudda mu studio nina pain ekitegedde n'amaziga gabadde gamuyitamu Dr. PRO to PA ye Dr. Proper agamba nti abaana ne family nabo byatabuka bwe biti ali ne bamaama waabwe naye nange mpuliranga si kyekigwanidde nze nafuuka kanziremu nkukubire nsigala ng'omutima gwenyoola naye nga ne bankoowa ne banneesonyiwa nabo era kimanyi taata yalemu kubanga sayidi yange ya famire tebalina kye bankola abe nazaala tebalina musango tebantuma kubazaala nabasuubiza birungi byokka ne binnemu ne bigaana ali atembanege bamama bali nakungumiikiriza bamama b'abaana I have really tortured you sabamukano tokeditinga bamama b'abaana bange mu nsaasire byansobako ye Dr. Proper agamba nti bangi nnyo beetondera I don't know akizzemu emirundi mingi nnyo yeetondera aba TV ba promoter naddala abayimbi ulira Dr. Proper osobola okumufuna bw'oba yagala twogeremu 07444 266 tonsalira musango bw'oba osobodde okubaako kyoyogera nange ndi muntu nsobya era nsaba kunsonyiwa that is what I can say that is if nina gwe nasobya simanyi tuba tutambulira mukulu bagamba ne Bible egamba tusobya mukumanya ne mbuta simanyi nti nina gwe nasobya but I came out to say I'm sorry because why am I like this oba promoter nabanyiiza oba kiki oba aba radio nabanyiiza nga tebasobola kuba ndongo yange ya Dr. Proper oyo agamba ne TikTok gye yafuniddeko akavidiyo ke mwalabye akatrendinze waliwo omuwala yamuwadde TikTok ye account kuba bya TikTok adde tabimanyi omuwala n'amuwa TikTok ye n'akola channel endala Dr. Proper n'atandika bwe kityo nenkyalina essuubi bwe mba nina abanzikirizaamu mbasaba bannoonyeeko ne bwe kuba ku social handle zange olwo bw'okitunuulira ne social handle n'akazigulawo ndowooza bbanga ttono nnyo mwezi nga gumu neyo kwe natadde nagisaba muntu kwe nayisizaako akantu nagisaba muntu bw'ogifollowinga emabega waayo sinze ndimu era nannyonnyola muntu ne mugamba sisobola kutandikira ku zero ku buildinga TikTok ne wabaawo omuwala oyo nannyamba nampa TikTok era nkwebaza Teo yampa TikTok ye naddayo ku zero tekisangika but nzikiriza nti there is a reason lwaki nkyali mulamu era wakati mu kumenyeka negambye nti nsabayo omukisa nange nsobola okugula we banziika kuba bamanirenda baatwalawo nsabayo omukisa nzimbe ku makanga beeremu wano wootudde waali wange natundawo banga lye mabega ddala kyewuunyisa nti wano waali wange wenkolera interview nga nkaaba munnange yanguze bwe naguza Kiggundu ali mu Sweden eyo namulaajanira ne mugamba nsaba njira mbeerako awo nangamba Proper ennyumba teri mu madirisa teri mu biki bino baakabiteekamu era obirabo naye munnange mbadde njibeeramu nga mukuumirako era temulindabirwamu naye mabega eyo terindabirwamu naye mbadde mbeeramu kubanga ate kisinga okubeera ku street gye nabeeramu ekyanneeyawuzaako ku famire yange butafuukira buzibu famire yange abaana baleme kulaba taata oyo atalina kyakola ye Dr. Proper oyo n'emboozi ye bwetambula Dr. Proper okuzaalibwa yazaalibwa wano Kitovu ku ddwaliro ekyennaku maama we yafiira mu ssanya yali yakamuzaala bw'ati n'afa Dr. Proper tamanyi taata we era omukyala yamuyamba yaliwo Ekitovu awo we yasobola okuba ate ng'akulira paka Katonda namuteekako ekisa ennyimba n'azikuba n'afuna akasente konna n'agenda mu buli nsi naye amalala okwemanya n'obutawuliriza bye yeetonda akadde kano ye emboozi ya Dr. Proper